abasinga okuba nti abantu badde babasongamu olumwe kuliko amanyidwa nga Kibira Joseph Muwonge saako ne Ssebowa Godfrey Kabaya ng'ono kigambibwa Kabaya wavuddeyo pikipiki eziwera ddala 14. Kutya tulina kungi nnyo nti lyobadde otya nti bakusanga mu kkubo oba ne bakuba akanyondo oba ne bagibbira ku mukolo oba ne bagibbira wantu wonna wooli naye ku ssaawa zino kati baginona mu nnyumba. Bafunta no mutayimbwa bafunta omutayimbwa wano ne bagitwala. Tugenda kukulaakulana tutya omuntu oba omaze nti akapiki nkamaze okukagula ngenda kukola kino akapiki nga bakabba oba obadde omanyi nti ngenda kigangazi mu Kasenyi nti banantegera mu Kasenyi kati piki bazinona mu nju. Tuvuga piki za kampu yogeza mmogo wattu yogeza tugende naye tubakubira ekiro nga piki bazibbye tebatutuukirira. Tugula piki nga ziri makubo matuufu oba tetulinawo nsonga yonna gye tugamba nti oba ku piki ze twatunda waliwo aleese piki enzibe tetwagimuguza n'ogamba nti nno eziza omuzigo. Oba oliawo nti omuntu osooberawo ng'erinnya lyo livuga nnyo okulabika nti livuga okuba nga lya njawulo ku gundi endala ku galagi endala ensonga lwaki bano bo tubalina mu kaduukulu kaffe batuyambeko mu kunoonyereza naye nga waliwo ekiraga nti balina obukwatane kuba pikipiki nga balengenda mu maaso era ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso ne mu disitulikiti endala okulaba nga tujjawo obumenyi bw'amateeka buno. Obumenyi bw'amateeka buno abamu babadde bamenya n'amayumba g'abantu nga bateekamu ebituli ne babeera nga banyagulula piki ezo. Mpola mpola omanyi kye tugenda okukola tugenda kukwataganira